munansonyiwa naye mbasaba mwetegeeze bulungi nnyo ensonga eno bw'onooba okiwadde obudde n'ebirowoozo oyinza okitegeera nga bwe nkitegedde. Honorable Alan Ssewanyana wali mu lukwe n'empuuga olw'okusaanyawo obulamu bwa muganda waffe Muhammad Sseggirinya. Omanyi lwaki ekyo nkitegedde leero ku statement ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze n'akuyita ojje owe obujulizi ng'okakasa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde nti mwe mwabimugamba mu kkomera. Ekisooka kya byonna Alan Ssewanyana bw'obanga yeggwe eyali mu kkomera ne muganda waffe Muhammad Sseggirinya ne muloopa mpuuga ewa pulezidenti nti munnange mukama waffe pulezidenti omumyuka we yatusiba nga byava mu mmwe nga muli mu kkomera. Embeera gye wayitamu mu kkomera n'okubonaabona kwabonaabonamu n'encukwe gye wafuna eya munno gwe baakusiba naye okuba nti yafa. Awamu n'ekyo nga mu kwogera kwa muganda waffe nga tannafa yagamba ye yali akulaba bulabi ng'omuntu omulala era ekyabagatta okufuuka ng'abantu abawamu ab'omukwano lyali kkomera naye tewaliiko kyaliwe before ekkomera. Era ng'agamba yeebuuza bwakya butya enkya nga bamuvunanye omusango nti yaguzza n'omuntu atali mukwano gwe wadde, gwatatambula naye, gwatabonga naye, gwalaba obulabi nga bwalaba abalala. Ekintu ekyo kyewunyisanga nnyo muganda waffe Sseggirinya. Kaakati bwe buba nga gwe omukuba gwe mwaloopa nti mpuuga yabasiba ne bukeera enkya ng'ovudde mu kkomera ng'oyise mu byonna bye wayitamu okubonaabona n'obulumi bwe walimu ne bukeera enkya mpuuga nabba ne baleeta ekiteeso eky'okumuggyamu obwesige olw'obubbi n'oba nga gwe omu ku baali baganye okusayininga era nga n'oluvannyuma lw'okusayininga wagoberezaako ebigambo bingi ebiraga nti oba oli awo tewalisayinize ng'owa n'ensonga nnyingi nnyo mu zo ng'olumiza nti oyo mukama wange okuva lyaliko leader opposition nti yafuuka mukama wange era alisigala mukama wange nga gwe omu ku bamuwolereza atasobola mumuteerayo kabega atasobola abamuyirawo omubiri abatasobola kumuvaamu ddala nga gwowolereza yoyo gwomanyi yennyini eyakusiba noyita mukubonaabona kwayitamu mpaka ne muganda waffe okufa. Ssewanyana mbuusabuusa nti tewali mu lukwe nampuuga okusinza ku biwayitamu n'ebizibu byawayitamu nga yali yakusiba teri yali kusoose kusayininga ku kipapula kubanga gwe wali adde osinga bonna abamugyamu obwesige okutegeera obubi bwe nti gwe wali ogulozezza nako kijja kityo okuba nti gwe wali omumbasikattira okusayininga era kijja kutya nti gwe wasayininga ate n'ogoberezaako ebigambo nga bw'olaba Hiridamaani yasayininga naye nasinga nga agoberezaako ebigambo nga n'okumuwoleza bwe yagambira nti oli mukatuliki munnange sisobola kumuvaamu kyova olaba neebaza Faaza simanyi wa gy'asabisiza oyo eyavuddeyo n'agamba nti tayagala kuddamu kulaba muntu mu palamenti yenna nga yavayoko n'akola statement nti omukatuliki munnange sisobola kumuvaamu aba munnanfuusi ye Hiridamaani sebo naawe mbuusabuusa okuba nti wali mu lukwe lwakutta Sseggirinya ng'okolaganye n'empuuga oza kubyaddira oluvannyuma lwa Sseggirinya okufa n'ebyaliwo ng'ono omusajja abbye ssente. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe bakuyisa okuwa obujulizi opalapalanyiza emirundi 3 ogusoose n'ogamba ate ffe tuli b'e Kampala lwaki batuleeta eno ng'ate n'eriyo abaayo pulezidenti naga nti yogera by'omwaŋŋamba mu kkomera anti twakugamba nti abakulembeze b'eno tulaba bye bakola n'ebigenda mu maaso waliwo ekitagatta pulezidenti n'akugamba baani boogere n'otyo okwogera mpuuga yekka n'ogatta kanywa mpuuga Lwanika Kakande simanyi ate Kayemba Solo naye nga yogera nga omwayogera mu kkomera nti mpuuga yatusiba ekibadde ekyo kibadde kimu kujaga nti munnange pulezidenti bwajja mu kkomera twagamba mpuuga yatusiba era kituufu ddala yatusiba olwakino nakino naye otidde omuwako obujulizi kubanga boosiwo tolina bweza kukakasa tewakolagana na mpuuga mu kusiba muganda waffe mpaka n'okutuuka kufiira mu kkomera bwe yamala okufa musango ne bagujjayo fayiro ne bagiggala gwe n'osigala ng'olya butaala tolina bw'okijjirako ekyo ekisembayo
omuntu gwali naye mukomera nga mulwadde muyimu ni mumbeera mbi mwenna ekibiina ne kiyita mu process yonna gikyayitamu okuwa kaadi agenda okuddira Segirinya mu bigere mu parliament ne bamala okugaba kaadi ne bagiwa Nalukoola n'ovaayo n'oyawukana ku kibiina n'ogamba nti gwe bwe wali ne Segirinya nga tannafa nga muli mukomera yakulaamira nti Lusa y'abaamuddira mu bigere gwe wamulaamira ani abaamuddira mu bigere Segirinya amanya nti agenda kufaatu keno okulaamira agenda omuddira mu bigere bw'obanga naawe gamba nawe wamulaamira gwe wamulaamira ani agenda okukuddira mu bigere ng'asinga gwe wafa ani alikuddidde mu bigere gwe walaamira Segirinya mwe gino emitwe mugiraba wallahi tetwetise myereere mujja tubendegera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banayi munansonyiwa naye mbasaba mwetegeeze bulungi nnyo ensonga eno bw'onooba okiwadde obudde n'ebirowoozo oyinza okitegeera nga bwe nkitegedde. Honorable Allan Ssewanyana wali mu lukwe n'empuuga olw'okusaanyawo obulamu bwa muganda waffe Muhammad Segirinya. Omanyi lwaki ekyo nkitegedde leero ku statement ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze n'akuyita ojje owe obujulizi ng'okakasa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde nti mwe mwabimugamba mu kkomera. Ekisooka kya byonna Allan Ssewanyana bw'obanga ye gwe eyali mu kkomera ne muganda waffe Muhammad Segirinya ne muloopa mpuuga ewa pulezidenti nti munnange mukama waffe pulezidenti omumyuka we yatusiba nga byava mu mmwe nga muli mu kkomera. Embeera gye wayitamu mu kkomera n'okubonaabona kwabonaabonamu n'encukwe gye wafuna eya munno gwe baakusiba naye okuba nti yafa. Awamu n'ekyo nga mu kwogera kwa muganda waffe nga tannafa yagamba ye yali akulaba bulabi ng'omuntu omulala era ekyabagatta okufuuka ng'abantu abawamu ab'omukwano lyali kkomera naye tewaliiko kyaliwe before ekkomera. Era ng'agamba yeebuza bwakya butya enkya nga bamuvunaanye omusango nti yaguzza n'omuntu atali mukwano gwe wadde gwatatambula naye gwatabonga naye gwalaba obulabi nga bwalaba abalala. Ekintu ekyo kyewunyisanga nnyo muganda waffe Segirinya. Kaakati bwe buba nga gwe omukuba gwe mwaloopa nti mpuuga y'abasiba ne bukeera ekyanga ovudde mu kkomera ng'oyise mu byonna bye wayitamu okubonaabona n'obulumi bwe walimu ne bukeera ekya mpuuga nabba ne baleeta ekiteeso eky'okumuggyamu obwesige olw'obubbi n'oba nga gwe omu ku baali baganye okusayininga